له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba ebyengera bya Allah kubeerera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubiriza omutima gwange nejjamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, okwekwata ku ebyo Allah bye yatulagira n'okwekwata ku ebyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatusomesa. Kiyamba nnyo Omusiraamu okwekuumira mu bifo ewasomesebwa Obusiraamu, akola Obusiraamu bwe omwana wattu bw'abukola okusinziira ku kumanya. Naye buli lweweewala omuntu lwe yeewala okutuula ewasomesebwa Obusiraamu bukaluba nnyo omuntu atabusomye. Kyokka ate mwattu okutuula abasomeseza ovaawo nga tofaanagana nga bwe wayingiddewo, anti ovaawo nga maghfuuru dhunub, ng'amadhambi Allah gakusonyiye olw'ensonga nti kifo ekitulibwamu w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yubahi biha almalaika, Allah akyogerako eri bamalayika, era Allah n'akakasa abantu aba batudde ewasomesebwa nti abantu abo abasonyiye amadhambi gaabwe. Nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tugende okuva wano nga tuli mu abo abasonyibwa ebisobyo byabwe. Tumaze akabanga nga tetulabagana, kuva mwezi gw'omunaana eri olw'ensonga za hijja, ate bwe nakomawo ennaku ezo nenfunawo kasitebenkedde, naye alhamdulillah Allah lwatusinkanyiza olunaku lwaleero. Kusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi mu darusu yaffe eno, ne bye tusoma Allah abiteeke ku mizaani y'emirimu gyaffe olunaku olutulusinkana Allah. Darusu yaffe ekyagenda mu maaso gye twakomako nga tuli eri mpozi yali yaki hadithi ya Abi Huraira. Darusu twagituuma erinnya ebintu ebisatu Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yayogerangako, ebintu bisatu. Twasooka kuyogera ku hadithi ya Anas ey'ebintu ebisatu omuntu bw'aba nabyo Allah aba amuwadde obuwoomerevu bw'obukkiriza. Eyo hadithi ne tugimaliriza ne tuleeta hadithi ey'okubiri nga naye erimu bisatu. Nabbi gye yagamba sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa, Nabbi gye yagamba thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jiddun. Ebintu bisatu tebisaagibwako, tobisaagirako. Kasita okyogeraku ebisatu n'osaagira ku bisatu bino kiba kikakase, ate era ne bw'obyogera ng'okakasa era biba bikakase. Hadithi erimu bisatu binabyogera nti an-nikah
omuntu okugamba munno nti nkuwadde muwala wange oba nkuwadde muwala wange oba mwannyinaze oba maama wange kasita okyogera ekigambo ekyo kiba kikakase. Ekyokubiri at-talaq, ogamba mukyala wo nti nkutadde, nakyo kiba kikakase ne bw'oba osaaga ne bw'oba tosaaga. Ekyokusatu arrajia, okuddiŋŋana kw'omusajja kwaddiŋŋana n'omukyala kasita agamba nti nzizeeyo mukyala wange, kiba kikakase. Ne bw'aba asaaga kiba kikakase. Twasalawo bwe tutyo okuba ntwogera kimu ku kimu. Twatandika na nikah, okuwasa, ne twogera buli kimu. Tubeera nabo mu darasa, twogera ku bikwata kuwasa, ani agaba omukyala, twogereza tutya omukyala, biki ebibeerawo nga twogereza, embaga eramulwa etya, embaga ebeera etya, mubeera mutya nga mwakalabagana n'omukyala wo, muwangaala mutya. Ebyo byonna twabyogerera mu darusu eziwedde emabega. Mpozi ngeri alina kyabuuza ku ebyo ebyaggwa emabega, naye nga ngenda kutandika na talaq olwaleero biidhinihi tabaraka wataala. Twogere kukuta omukyala gw'owasa, oyo gwe baakuwa, gutya bw'omuwa talaaqa ye eramulwa etya. Tujja kwogera talaaqa kiki, talaaqa Allah ajogerako ki n'omubaka ajogerako ki. Tujja kwogera talaaqa eramulwa etya. Tujja kwogera obulombolombo mu talaka. Tujja kwogera biki ebibaawo ng'ogenda okuwa omuntu talaka. Olunaku lwaleero simanyi tuba tunaabimalayo. Then n'emisomo egijja tujja kwongereza ku talaka mpaka tunagimaliriza, ate tugende ku kirala biidhinihi tabaraka wataala. Eriyo alina kyabuuza emabega gye twava. Salaamu aleikum. Eriyo alina kyabuuza emabega gye twasimbuka. Naam. Wa alaikum assalam. Naam. Naam. Oyogereza omukyala nga si musiraamu, n'omugamba nti okuwasa njagala osiramuke. Omukyala n'asiramuka, ani akugabira omukyala? Ate obadde oyagala niba bamukugabira? Obadde oyagala niba bamukugabira? Oyagala yaba akwegabira? Tegedde almuhimu barakallahu fikum. Ekisookera ddala omukyala, tetwogereza mukyala tali musiraamu. Twayogera nti omukyala gwe twogereza ateekeddwa kubanga musiraamu. Allah agamba nti wala tankihu almushrikaat hatta yu'minna. Towasa atali musiraamu. Kakati gwe bw'ogenda okwogereza atali musiraamu, oba ogudde mu nsobi esooka. Tetwogereza atali musiraamu. Lwaki Allah agamba nti la hunna hillun lahum wala hum yahilluuna lahun. Tetubakkirizibwako, tebali halal gyetu. Kati seka bw'aba asiramuse ate nkole ntya? Bw'aba asiramuse ng'asiramuse nawe okakasiza nti asiramuse, awo mwogereze. Bw'aba asiramuse okakasiza nti musiraamu, awo mwogereze. Allah agamba nti fa in alimtumuhunna mu'minaat fala tarji'uhunna ila al-kuffar
kasamutegera nti bamaze okusiramuka temubakkiriza temubaweyo kacyansi kakola katya kadde mabega awo wenyini wetubakwatira netumwogereza wabula tali musiraamu tetukkiriza okumwogereza kubanga tukkiriza okumuwasa eyo tuwasa mukafiri atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ebibi ebiri mukwasa omukyalo mukafiri bingi tetuyinza kuwa muntu kakisa kawasa mukyala ayina ebizibu ebifaanana bwe biti wabula ayina kusooka kusiramuka ayinza okuba nga omuwala omumanyi naye nga omwegombi wandyagadde okumuwasa kyogenda era omugamba nti siramuka nkuwase kubanga asobola okulimbalimba nti yasiramuse nga mutuufu takoze ati tasiramuse Allah yakyogera subhanahu wa ta'ala okumanya Allah ekiteekako condition yagamba nti bwe babanga bwe bajjidde abakyala nga bagamba nti basiramuse famtahinuhunna mubateekeko ebigezo n'atuwa n'ensonga lwaki atugabe okubateekeko ebigezo ebikakasa nti basiramuse Allah nagamba nti fallahu a'lamu biimanihim Allah yamanyi imaani y'abakyala abo degereke asobola bulungi okulimba nti nze nasiramuse anti oyagala bya busiraamu akumpaso nina kusiramuka anti kati nsiramuse yes tukyusa erinnya oba oyagala kyusa erinnya gwe naawe n'okola otya ne bakutwala mu maka ga Lazaaro nti ate nange oba oyagala nsiramuka nange olina okunyanjula alaba naagenda okukwanjula agenda kukwanjula wa Lazaaro kakati singa abasiramuse ate mwana wattu conditions ezo tezigenda kujja era amateeka gabagenda okufuga gabagenda kubaga musiraamu era tajja kalubirirwamu mu mbeera zonna mumanya omuwala yasiramuka naabe waabwe ne bamugoba nanandi bokusula ku misikiti naye nga musiraamu omuvuka gyamusanga noga nti kiki nti bangobye waka lwakuba nasiramusa gyogakasa nti yaluga entusula ewange omuvuka yali musiraamu mulungi namutwala nabwali namusuza naye omuwala obusiraamu bukoze butya bwayingidde ku mutima ono gyasula tamumanyi n'omuvuka asuza takola atya tamumanyi omuvuka nabeera n'omuwala olunaku lumu olwokubiri olwokusatu mwezi naye nga basula mugazi gwe wali tayimu yatuuka omuvuka nagala nagenda kuwasa naye nga teko agenda okuwasa si yaliwa si ono kubanga si mwana ali muki nkwagala kyavaga mukwano gwe namuga nti wano nfunye ekizibu ngenda kuwasa naye omukyalo ono muwala abeere mwannyinaffe tubeere naye naye nkusaba jje asulengewa ekuba zigenda kuwasa omwana n'akyusa naye nga nasulengewo okutuusa nengamba omuvugo era nga naye lwaki tuwasa omungalo ako omuwala muwase naga sheekh simwina mbirowoozo nimuga yaakhe muwase Allah jamukwamu bulungi khalas nakolaki nakkiriza kakati ani amugaba oyo si oyo ekifaananyi ng'osanze muki musiraamu ani amugaba tutunula mu famire ye nga bwe twayogera nti agaba abeera taata oba yajja oba kwambuka waggulu oba abeera muganda we mwannyina bwe batyo oba mutabani wa mwannyina bwe batyo oba abeera mutabani we oba muzzukulu we bwe batyo muzzukulu wa mukyalo wahaka so tugenda kutunula mu famire yonna tufuneyo omusiraamu yagenda omuga nga seeka teriyo yadde n'omu ekyo kigambo kitera okwogerwa
teriyo yadde n'ogu kizibu nnyo kuba nti famire y'omwana oyo teri musiraamu. Obusiraamu nga bwayaze, teriyo taata, teriyo jjajja, teriyo mutabani, teriyo mufamire mwonna nga temuli musiraamu. Mpola nga teriyo musiraamu famire yonna kale taliyo, naye nga kiri rare bukkiriziganya nange. Bw'abanga mu famireyo teriyo musiraamu, mu famireyo teriyo musiraamu, gwe nyini oli musiraamu era olina n'abaana baki basiraamu, ojja kusangayo ne sisitawo oba mutabani wa taatawo muto nga naye yakola atya, yasiramukira eyo, oyo gwe tujjayo. Nera kuba ntwanguyiriza laava eba erinnye sekateri yadde n'oku, ekyo kyangu okwogera. Fine, bw'aba taliyo, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti as-sultaanu waliyu man la waliya lahu. Abakulembeze abalina obukulembeze mu mikono gyabwe babeera bawaliyu b'oyo atalina waliyu we. Waliyu ye muntu wagaba amwinako obuvunaanyizibwa. Ate saawa zino abeera n'obuvunaanyizibwa abeera omukulembeze. Mukulembeze ki? Mukulembeze muba mulina mukulembeze nga pulezidenti musiraamu yabalina obukulembeze obwo, oba oyo gwe yateekawo ng'akwataganya ensonga z'obusiraamu. Either ayinza okuba nga mufuti, oba ayinza okuba nga wa religious affairs, oba oyo bwemba nga tuli mu ggwanga erifaanana bwe riti, then mufuti oba amir oba imaamu oba ali mu bukulembeze obufaanana bwe butyo akola omukolo ogwo, era bw'aba kukola agamba nti nkuwadde omuzaana wa Allah oyo omulabirire nga amateeka g'obusiraamu bugalaga. Eri ekibuuzo ekyo? Eri ekibuuzo ekyo? Fadal. Salaamu. Teri. Teri. Abajja eno sayidi. Bajja sayidi ya busiraamu. Tekiri. Omusayidi tegulire bukojja, omusayidi gulira musajja. Ebyobukojja bino sibikwatagana nabyo. Kakati mpozi ng'omuwala oyo bamwenda bwenzi, tamala okuba nti bamwenda, abazadde bakola ensobi ne benda, mwana wattu omusajja ne yeegaana omwana oyo, omuwala azaaliddwa n'amwegaanira omwana si wange. Kati then omwana oyo abeera wa mukyala. Kasekesako oba omulaba omwana abeera wa mukyala, mukyala ono aba afuna mu bafamire ebyo bagenda kukola batya. Kasekesa akooka naye mukasekesa akasigadde mugenda kumbuza ebibuuzo bingi. Sekate omusajja bw'aba yazaala omwana n'amusuulawo, taata we era yamugaba kandi kaliye. Seka naye batamulabiridde yadde nakamunako eddagala. Eyo sultaani Allah yagiwa oyo subhanahu wa ta'ala. Kyo kyanukulidde awo. Ekibuuzo ki? Tusumula ettala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Embaga eramulwete mu busiraamu twagyogerako. Embaga eramulwete almuhimu barakallahu fikum. Bw'omala okubeera bw'otu n'omukyala, then amateeka, waliwo amateeka gakufuga okuwangaala naye abo twagalaba. Then bw'omala okuwangaala
waliwo okuzaala abaana etopiki ndala kuzaala abaana etopiki ndala then topiki endala eg'omukowe lino omukyala omuwasizza kumuta omutootya amateeka gafuga okuta omukyala gegaliwa الطلاق فراق الزوجين okwawukana kw'abafumba ababiri baawukana batya kyetugenda okutunuulira omulundi guno biidhinillahi tabaraka wataala n'emisomo egijja nina obukakafu nti eno y'emu ku topiki abantu bangi bamanyi obufumbo subhanallah bamanyi nnyo obufumbo naye batono abamanyi kyebaita talaaq nimbi bana abamanyi talaaq abatono so tugenda kwogera ku mbeera ey'okwawukana kw'ababiri tumaze okwagatta balomeka babiri tugenda kwogera mu misomo egiddako paka allah anatusobozesa natuli tukikusa twogere kubaawukana batya okwawukana nayo ibaada era allah gyeyatusomesa mu Quran kama sayati nga batugenda okujja nga tukitunuulira biidhinillahi tabaraka wataala الطلاق kyebayita talaka kyeki الطلاق kyebayita talaka kwekuleka omukyala attarku الطلاق mu Arab bakiyita tarku والإرسال kuba kuta ekitone ekikola kitya nekigenda byakyo mu mateeka g'obusiraamu kyebayita ne talaq bagamba nti huwa hallu qaidi nikaahi bilafudhi talaq kwe kufunyulula ekifundikwa kiri kyewasiba ng'owoowa omukyala kubanga bakola otya bakisiba batya erokola bakola batya bakola kiri kifundiko maanawi kifundiko kitegeerwa obutegeerwa laisa hissi si kirabwako bulabwa nti bakifundikidde wabula ekifundiko tukifundikira maanawi ng'otegedde kitegere nti nfundikidde okusibidde awo omwana wa nnyabo n'omusajja n'akakasa nti naye ankoze atya akusibidde awo maanawi kakati tayimu wetuuka tusumulula ekifundiko ekyo ensumulula y'ekifundiko ekyo ekyasibwa nga ogenda owasizza mukyala mwana wa banno okukifunyulula kye bayita talaq naam enjawukana z'abafumbo za mirundi ng'ena naam esooka yereyitibwa talaq kuba kuta mukyala omusajja alina ebigambo byayogera n'ate omukyala ne wabeerawo alfashu fashu biba bigambo bya mukulembeze ojja maaso g'omukulembeze n'ayawula wakati w'abafumbo abameka ababiri eitha bayinza okuba nga baagala oba tebakola batya
tebagala naye omukulembeze n'agamba nti mbawudde ekyo bakiyita fashu waliwo kye bayita khulu alkhulu kyekigambo ekifuluma mu mukyala nti njawukanye naawe ntegereka enjawulo beetegerekeka talaq kiba kivudde mu musajja fashu kiba kivudde mu mukulembeze kiba kiri khulu kiba kivudde mu mukyala ate bakibayita al-li'anu okwekolimagana kiba kivudde wakati w'abameka omusajja n'akolima n'omusajja n'akolima omusajja n'akolima n'omukyala n'akolima kasita bakolimagana khalas nga tubata tujja biraba ebyo byonna mu maaso biidhinihi tabaraka wataala so ezo zonna njawukana wakati ezo zonna ziriko obujulizi newabeerawo netaliko obujulizi annushuz okunoba okunoba okumanyi kunoba ani akuno nza okuba nga njogera bifu mwattu n'abasajja ennaku zino banoba onagamba nti bakyala be banoba n'abasajja ennaku zino banoba mukyala njoge tubimalira ku polisi mukyala gamba omusajja omukyala naleka yakondera buzibu nakwatamu akasawo kabbaaga ke n'agenda taata w'abaana wa teri n'abeera emyaka emeka naye nga yanoba yagenda tujja biraba biidhinihi tabaraka wataala mu maaso gyebujja allah nga twadde obwagazi naye lwali tuli ku talaq omusajja nga yakola atya nga yatatugambe nti talaq ye musajja okukola kutya okuta ate fashu kyeki omukulembeze yata ate khulu omukyala yaleka buli kimu kirina amateeka gakyakakifuga almulaana al-li'an okukolimagana kiba kyani kyabumbiriri ate newabaawo kyaki kyannushuz ekyokola kutya okunoba kiba tesaanye kyogera kukunoba tujye kizingira mu bino kati twagala kwogera kusooka kwogera ku talaq first talaq ibaada omuntu gyateekeddwa okwegendereza butya bwagikola so si muntu kugikola nga bwakola ati nga bwayagala allah yagamba tabaraka wataala ti at-talaqu marratan talaka marratan talaka ebeerawo mu mirundi emeka ebiri tujja biraba mu maaso talaqu marratan fa imsaakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan mwawukane bulungi oba mubeere muddingane mu buki mu bulungi emirundi giri ebiri ezo aya tujja zoogerako nga tujja mu maaso kino kyejjagalamu wano omuntu okutegeera nti talaq ibaada allah yajogerako muki mu Quran allah yagamba ti la junaha alaykum in talaqtumu nnisaa temulina mutawaana gwonna okuta abakyala ma lam tamassuhunna bemwasibye nabo nika mwasibye nika naye mwana wattu ne mutabasemberera nabo bakyala bamu kisoboka kiti nika mwagisibye naye mwana wattu omukyala notamusembererako yadde naaka
n'akabu kisoboka kisoboka awo nfiirawo mala ku waliwo circumstances ezisobola okubeerawo mwana wattu n'otasobola mathalan ekyokulabirako oyinza okuwasa omukyala ne babawa bulungi nnyo n'ekitaawo omuwala nagana naye nkwegayiridde sooka omulekeremu ennaku ezi bbiri n'ovuga emmotoka n'ova erukungiri naga nze ajja mukuleetera n'ebibi byonna olw'okumeka olw'okubiri taata agambe ejja mutuleetera taata agambe ejja mutuleetera insha allah ate nga nawe omwesiga n'ovuga emmotoka n'ova erukungiri mu nnaku ey'ekitabo nga toluleese n'otuuka enamasuba noyingira mu kayumba ewewujja neweba otukaaka n'okutuuka n'omuviira kasimu samwana wallahi mbadde sagala kukulekayo naye nkolesayo naye kasata tagenda kukolesa nange mbadde saabandikayo naye oba wakatuuka e Kampala mwana wattu ogenda okuwulira ebigambo nti omwana gwe wawasizza nti aliko obuzibu fulani era mwana wattu ensonga lwaki taata we yakoze era nawe okugereka ebigambo laavu yonna gy'obadde olina neekola etya neeyiika kakati nawe osobola okuwattola noga nti muwadde ttala kuseera mukusuubiza oyinza okuba nga owasizza wattu wawasizza mwana muto myaka emeka nenge mwogere mwogezi myaka emeka owasizza mwana muto myaka emeka oyo aba muto 13 aba muto obusiraamu bututunulira busiraamu omwana asobola okubeera nga myaka 9 naye nga mukulu nga bwabeera n'omusajja tewali buzibu ngaebunze kati akubamu kawalake kali ateeka nga nti ka myaka 9 ako nedde olwo omwana nga bwakula myaka 5 nga bamu tegereka myaka 7 nga yagenze dda mu nsonga ate omuwala olugenda mu nsonga aba amaze okukula nga tusobola namwawula wakati wa myaka 15 na 10 n'omwenda gatusabbawo tusobola 8 7 mugimu ayitaba muto kati bwengana nti emyaka 9 aba muto mba musekera nga Aisha nabbi Musa yabeera naye nayingira mu nnyumba ne beggalira nga wa myaka 9 kati badde tegeeza muto myaka kana kato nabagambako wano nti nyina mukwano gwange yali mu Indonesia kitaawe yalamba nti yalina okuwasa muwala we nga mwana muto myaka 2 naga nti oyo bwe mbanga nfudde yawasanga omwana wange wa omuwala bakimugamba omuvubuka ne bakimugamba ng'ali mu siniya naye nga akawala kakyali kaki kato muvubuka nakimanya awagenda amonitalinga wanga okukosa akaana kukandayo kanafaana wallahi tuba tulinayo mu university naga nti inshallah omwaka ogujja ngenda kukola nti nanyumiza story eyo nga omwana bagenda kukola nti tikingana okujja mu maka gwonka muve ku buno obwononefu bw'omu ggwanga lino erya Uganda nosanga mu maka ga Seeka mulimu abawala nga balina empisa nga nyaabwe wallahi akoze abaana nga balina empisa ogenda okutuukawo ne bagamba nti owange
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bakoze batya bano netulina wakana aka inshallah buno bono osobola okugumikiriza aka myaka ebiri myaka ebiri wallahi bayinza okukantwalako ako nogamba nti njagala okkirize muzeeyi oyo muwasizza amahale kitaawe n'agakola atya n'agakusalira agamahale gaba gakandaka njagala okugenda mumuwa goldi n'obireeta byonna biba bya mwana oyo yeno waba ina emyaka ebiri n'omuga nti taata omwana oyo ngenda mumuwa ente 7 gemahale agenda okukola nga tezengalawo ababufuuse mugagga wallahi teri kyabusiramu kirali mu bulungi ne woba mwaka kadde kamu kitaawe n'asalawo akukola ate omwana agenda okukula nga buli obukadde bumeka oluusi era nga munnange bakuwa amahale wano gali wano ekyo ekiralo ky'embuzi kyolaba embuzi 10 ziso mahale ganega oyo kakati oyo omwana osobola omuwasa mwana wattu omuwasizza bambi naye ogenda okulaba nga tojja kusobola kugumikiriza bbanga eri myaka nina emyaka 3 kati ninde mwana wa myaka 2 Allah aligenda okumuntuusako nga nina emyaka 48 njakuba nkaddiye osijja muwasa nogamba kitaawe taata omwana mbuze etya muwadde talaka egyomuwadde yebitwogerako wala waidha talaktum nisa Allah gamba nti la junaha alaikum temwina mutawaana gonna in talaktum nisa okutaaba kyala ma lam tamassuhunna bemutabeerangako nabo wakad faradtum lahunna farida naye nga mwamawaana amahale ntegereka bulungi Allah natusomesa kutya embeera bwere ebifaananyi birala bingi ku mpasa y'omukyala otobadde ekyalina okusiiba omubeera by'okusiiba okamusi kyabadde nayekansubiza kusiiba inshallah kya ashura mukyalinaku lwa ashura omubeera by'okusiiba bwala ya ayuha nabiyu Allah yagamba ng'ategeeza nabbi nti talaaqa weeri قالت يا أيها النبي إذا طلقتم النساء بمباغا متابعة بانتم فطلقوهن لعدتهن مبتة غبين عندك زبطوا لي وكا وأحسن عدة يا مجبالين إذا من بلا عدة اتقوا الله وتي الله سبحانه وتعالى آية تزجاكم جمع بإذن الله تبارك سورة الله يقول يا أيها النبي أيها الذين آمنوا أبغى بكرزا إذا نكحتم المؤمنات بمبغى موسزا بشار ثم طلقتموهن نمبا والتلك من قبل أن تمسوهن نتمنى بينكم أبو فليس عليهن من عدة تعتدونها كان يقول لك وسزا نتوبة يكون أبو كل كايلس كاين أول جو في الأولين تنزل بجلسي وبلغت الله سبحانه وتعالى طلاقا من القرآن آيات يجي من القرآن ينزل طلاق إيه نما حديث يجي النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ممن حفصة مروى عمر رضي الله عنها نبي يموت نياتا يمر وموت نامنا نامددا صلى الله عليه وسلم تجيب اسمكم ماس ونقول ابن عمر رضي الله عنه يتوم شارع نينغا متري دي مسوبي ngaza tujokula bisobi kimukutaba cha yamutera musobi bamalo kumuta nabina tatu na mboza Umar anga watadote mchara mwana wangu mtadote na ABCDFT na mugamati wallahi ngenda kurope ombaka sallallahu alaihi wasallam nchi wakoze tikiri Umar nagani wa nabi sallallahu alaihi wasallam
rabbi namugamba nti murhu da duka mangunyo mugambe falyuraji'aha amugire omukyala oyo kubanga entajja mutadde mu siki sinungi. So talaq mu busiraamu mweri. Talaq mu busiraamu mweri era esomesebwa n'amateeka gaayo, era abamanyi b'obusiraamu bonna beegatta nti talaaqa ya mu busiraamu. Newankubadde ennaku zino shibhul ma'dum, oyinza okunoonya abatta abakyala nebakola bati ne bakubula. Bwe butabanguko obusinze obunene mu mirembe gino. Musajja bakubya akakumbi ku mutwe, omusajja yakubya omukyala n'amutta n'ebifaanana bityo. Law kaanat talaaqu qaa'im, singa talaaka eringa bweri nga abantu bagikolerako, lama hadathat hadhihi mushkilaat zawjiyya, ebintu ebizibu tebyandibaddewo. Naye omusajja agenda otumikiroza mukyala ono omuwa talaaka, agenda kukola bwati ne bwati ABCDFG nagakansirike ebizibu nabeera n'ebizibu nasirika ebizibu nasirika. Mulaba amayumba kuteŋŋeenya naye ng'ebizibu ebiri mu nyumba tubikola otya? Tobibala. Fa talaaqa ya mu busiraamu, talaaqa ya mu busiraamu abangeera mu bweti salaamu alaykum, sunna, wajibu, haramu, makruhu oba mubaahu era mu bweti makruhu. Lwaki nsoose kubabuuza kibuuzo ekyo? Abamu bagisomesa bataga abantu nti bateekeddwa kuba omukyala talaka olw'ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti abghadu alhalal inda Allahi at-talaq. Mbu halali Allah gwasinga okunyiigira ennyo ye talaka. Halali kiki? Ekikkirizibwa Allah kyasinga okunyiigira ennyo ye talaka. Hadithi esintuufu mu bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katalaka era mu bweti. Kogeza n'otugamba nti waajibu, ojja kuba otugamba ennafu tuddeyo eka abakyala bonna betwabasologola otya? Kogeza n'otugamba nti eri sunna, ekitegeeza nyina okuteekako mu nkola ki? Sunna eyo nteeko ku mukyala. Kogeza n'otugamba nti eri haramu, ojja kuba otugamba nti togeza n'ota omukyala ne wakola biki? Kati eri makruhu yatamu era mulungi. Naam, Sheikh abaliwo. Naam, abatali baseega mwakisoma talaka era mulungi. Kisobola okubeera sunna, wajibu, makruhu, mubaaha. Naam, ibada. Antu kama ibada, ibada inawekwa swala sala ibada sahihi. Kuna sala kisha ibada sio hivi ila mteshi ibada inawekwa. Tafadhali. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
الحرام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم شيخ تيغامبي سينا وجهه إنه يمكن عبادة التي تتناول جميع أحكام التكليفية كلها يمكن عبادة يزبنا أما تيكا قناغو بسلام ورسو جيكي سانغا عبادة نغير حرام ورسو جيكي سانغا عبادة نغير مكروه ورسو جيكي سانغا عبادة نغير مباح ekirizibwa olusoja kisanga ng'eri haramu olusoja kisanga eri sunna ozaka tufunikire neki ditalaka lwebeeranga na katumalirize tubuze inshallah ngenda kuwachanso natumaliriza ditalaka lwebeera ngeri haram esobola okubeera ngeri haram talaka ebeera haram nga takkirizibwa okutamukyala singa tumusanga omukyalo oyo ng'ali mu haidi kituufu waliwo ebiba mulina okwawukana naye omukyalo kasaba mu haidi tetukkiriza okumuwa talaka era kasita omuwa talaka oba okoze owadde omukyala talaka naye ngeri haramu tegerekise nono ngenda mpolampola kuba nkimanyi nti omusomo gwa talaka muzibu era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akusobozese tutambule ffenna ne wiiki ejja tubeere ffenna otherwise bono bikutulamu bijja kutawanya kutegeera hakaza haramu kyokka ate esobola okubeera ng'eri makuru ng'etamwa siraamu tebukkiriza kuta mukyala di ng'eri makuru singa omukyala mutuufu aba talina nsonga emuwesa talaka mukyala alina imaani akulabirira bulungi nga ne ki nkuyogera mpola nga mutuufu talina mutawana gwonna gwova buvi ku makyeri noga nti nkuwadde talaka hada talaka makruha النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس يضع عرشه على الماء كل يوم وفي رواية كل صباح شيطان جلتك عرش يايو عرشك انتبه يايو نمرودو يايو نجتك كمزي كنياني بولي كمچا naye asinga ogibeera okumpi ogisemberera yasinga okukema abantu bayina abantu eyina abagikolera emirimu minaljinnati wannasi naye asinga okubeera okumpi n'omukulu ono sheitaani yoyo asinga okuba nti akemye bangi ntegereka era sheitaani wetula kumakya nga buli emu buli bubaka bwe yatumye ajja agireetera nze nkoze kino nze nkoze kino nze nkoze kino nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ejja omwejja nemugamba naga nti ya ali owange omunene wange ma taraktu ahadan sina gwendeseyo hatta farraqtu bainahu wa baina zawjatihi okumanya nkoze omulimu mbawukanyiza ne mukyala we
tewali nsonga nembawukanya kati shaitaani mugamba ekigambo ekifana bwe kitonga fayudinihi minu nga karibu sana you're welcome you're most welcome ani yayingidda nga yingidde terimu naam terimu naam hakada so okwawukana ne mukyalawo ewatali nsonga musiramu kitamu ne mu mbeera za bulijjo kitamwa kyala kuzaalidde abaana bana bali mu maka oze weesungusudde olwokuba ofunyeyo omukyala omulala tojja kusobola kubeera nabo babiri weesungusudde okoze otya yaha kubuuza nsonga ki sirina naye pulesi pulira n'obusiramu mulova n'obusiramu butukkiriza kodi talaka obusiramu kitamwa n'embeera zabuzo kitamwa tunuli abaana bano engeri gyogenda okuwangaalamu nga tebajja kusobola kuwangaala namanyaabwe mukyala wattu talina mbeera gw'omwabudde wakati w'abaana gati abaana bange baabana bange baleke wano begamba nti laana allahu man farraqa baina alwaladi wa ummi allah yateeka obusungu bwe ku muntu ayawula wakati w'abaana n'abawula ku muzaddewe toli nsonga so fi hadhihi nahiya makruh era talaka ebeera mubaaha esobola okubeera mubaahu singa wabeerawo obwetaavu wala obwetaavu omukyala kituufu olina ensonga z'omugamba zimuleme kukolaki okutereeza wayita mu makubo agayitwamu ate nezigaana ila haddin okutuuka ku levo watuuka n'okumugamba nti n'okuleeta abeewaabwe nga nti senga yadde nti senga tatula mu nsonga z'abafumbo kimukimanyiya senga tatula mu nsonga z'abafumbo anti senga naqisatu laql senga y'obwongo bwenyini bukola magezi ge gali wansi kati bagenda gamba afumye senga tuvuma ofumye ne maama we ti maama wange yayemvumye kubani maama wange senga mama wange sisenga mama wange senga omulala naye kyetegeeza nti omukyala ye eva obwongo bwe tebusobola kutuula kulungamya anaalungamya ejja kubeera musajja funa taata omuto funa jjajja funa salamu alaikum ntekereza so wayita mu makubo agayitwamu omukyala alemeddemu obukyafu omukyala alemeddemu okuyomba omukyala alemeddemu okukyalakyala omukyala alemeddemu okutambula kyatambula kiro agaanye olwanya ensonga nki ayina ekizibu kye omugambo waye eddagala lirino n'oligula nywako munnange osobole okutereera eritube bulungi agamba kola atya nga mutuufu embeera zisiza ezo funikiro gamba nti faina lillahi wa inna ilaihi rajiun nolwekuba allah yatukkiriza kati omubeera mubeera efaanana bwe mutuufu olina ekikunyize famin huna obuseera bwokukkiriza okola otya kyokka ate talaka esobola okubeera ngaeri sunna mustahabba ngeri mustahabu ngera bwogikola mangu nnyo empeera zombasogamba ogenda zifunamu subhana singa omukyala tumusanga nga tafarratat nga newogambe sola nakola ate sola subhanallah
mchala ambala mini unosa ndo za mpasema so makaga haji mchala ganyo kwamba la Uislamu mchala na mende mushiriki ngaina haqq min huquqillah aynate kama takaga Allah ga mende kutaga baliwi hina dak mutserekyo umchala no kumuta ofune pere maso Uislamu تقول أن الله يقول سبحانه وتعالى أنت ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين الفاحشة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة توبا تنبكي ذنب قيلا وكل جانب بينا يبيونون يبقى زمتيا يبقى كوز نينا ما بسجى مولي يبقى ولوكو وافنيو ومشارو وكوين كاتي ورمي ومشارو بينا ما بانا بانا masala nyaka munana nyaka ku buli jomuli naye oloko mfunyeyo omulala mto ngojolga sheikh wallahi kino sande kigambye naye tekado kigamba teseka ndaba ngoyinzo kuyingira mu nsonga zino astaghfirullah alazim chichi seka wallahi mchalano wokwesoza wonanga imani ikutta chalano wallahi sheikh yagano kwambala ngo kusilamu kugamba miaka 10 dwaki miaka 10 tochira birawo miaka 10 jibadde esegeza wala wachikozeja wala wachizeo ai sheikh mkazi alibende kushiriki alibende kushiriki miaka 10 gwenda mchana kwa kushiriki wala wachizeo kiriwo ero si banjo wajja maso wanga nantesona ngati sijja kutuna musonga zokujja ngo muzokolote okuleta munno kwa nabii sallallahu alaihi wasallam yagamba ali ngati la tahmanna baina ithnain hatta tasma' kalam al-akhar tolamuna nga wakati abaganda bagamba kolote tosalaga kwa kawana rozodya tolide kwa kalezi doka ngero tomchala ngo mchala kendo muleta no mchala nawe batu kasafu nayo afuna diru agaragenda mwe nataka kugusoga mwe guti ngakuzinga miaka 10 mdogo seko musajja no kusenya rasenya miaka 10 bako kumikiriza no musajja atasenya wali wechizewe chi kirire agenda kumuleta bba obagenda kuleta omusajja mchala we unangambye ABCD nolo ko uli ebigambo bifugu muntu wa cyane no kuleta data sekera byogete ayine mali mugabako nabakutana mu message mu simu message kabadde kachise haseka obusiramu bugano kwasa bugano kwasa kati lwaki kiri kuleso kwasa yagala kola bya binaye kufunyoli sambere fana bwetyo singo mchala abanga ina mutofu nga haqiqatan osira mukiriza no funa empera zokumuta so atera okutakusobola okubeera nga kawateka wajibu ngoyina kuta muchalo yagala teyagala di akonga balekede gobo kampa di ngakafode andika wasi era yo akoze ushiri kwakenda ya wasuna guys akiri mulian ngoli baga wasitani babwa ngutya kungira ku polisi no seka chako cyangwa kitu orina abachara leka bana tugere dure haji amsajja sajjarata tugere kuna ngotadde wali nalomeka ayo kubo wala mama ayuda wala mama hamza wala mama ataka
tolese wakumwe ha omusajja tabali wanzala awajib wala okutwala ku TV okumayanji kunyanja esomesa mwere nga ina batano ono wokutaano wajibun alayhi talaqu ono tumumujjako wajiban tawa talaka si wa talaka ono naye tumujjako wujuban kakati njagala olyampa ekifaananyi kyona agenda okuwa talaka naye nga gyawotteeka bwobadde esi talaka eyo tumujjako kuki njagala talaka nga yawotteeka zimbaliriza okusomesa abakolimidde abusiba okolwa kwakulie yakagwako singa yakagwako nti amasanyazi singa gaggwako wallahi badde sitegedde subhanallah singa yaka abeera aweddeko okay singa abeera mu mbeera efaana bwetyo nga mutuufu omusajja takyasobola kubeera namukyala eyite battalaka awo fasiho awo twawula baawula mu bawuzi nenjagala nga omusajja agenda gamukyala ntikutadde akusaba nze maze jasi njagala shiriki atwayogedde neyebya sunna kuma naam iyigo mazisa naam ngoyera kolaki oyagala kumuwa omuntu kituufu omuta onakola ati namumuwasa kituufu eyomu njagala obubi obusiramu bawula bwawuzi nga kyusiddiini obusiramu bawula bwawuzi tubawula bwawuzi bino ebigambo byembagamba biriko amateeka agabiddako bwe tugamba kwawula waliwo amateeka agakifuga bwe tugamba talaka waliwo amateeka agakifuga kamalirize biidhinillahi taala singa omukyala oba oyina gweyagala okumuwa mutuufu negadde talina busobozi ogenda kukwasa omukyala kumuwa mahale kino sobola okugamba nti ninaku omukyala wange biidhinillahi omuse asigala ku mahale gali agasooka akkiriza singa nga akkiriza okukola ekyo waba nga takikiriza kitakakibwa mu mbeera efaanana bwetyo owokubiri singa omusajja alekawo mukyala we namulekawo okumala ebbanga lya myezi 6 tamukubira kasimu bangi abo basibangi tamukubira kasimu ensonga z'obufumbo takyaziriko kalayinza okuba ng'alekawo obuyambi abusindika ku bodaboda nasindika ettooke nebijja omukyala n'aliisa abaana singa emyezi giggwako emeka egi tuna omwezi guwali seeka omusajja yandekawo gumiikiriza seeka omusajja yandekawo ogwokubiri gumiikiriza seeka omusajja yandekawo ogwokusatu gumiikiriza seeka omusajja yandekawo ogwokuna tumuyita qahran tumuyita tuga yangu okumangu nnyo wano ono mute seeka sijja kumuta mute ateekeddwa okumutalwa mpaka ayagala takola ati wajiban alayhi talaquha ateekeddwa okumuta allah yagamba ti lilladhina yaquluna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur abalekawo bakyala bamwe balekawo baba myezi 4
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وأقوم وتينا متوانا بين المشارع وقبلته فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم منا نساء سنور بين المشارع إنك قوة لك مشارع سوشي الله سبحانه وتعالى أرفوس كبير سنيدكو tujja kuba tutunuulira obulongolongo buli mu talaka na butya bwetuwa talaka entuufu insha allahu taala oluvannyuma tuyingiremu alidda mukyala gyantula mu bwadde talaka wahakaza bwekyo tujja okutambula paka allah nasobozesa okukigendererwa obadde ekibuzo kyomusaala